Yesu ketwatandika butandisi tugenda maaso ate nate ensojjukira ntubatuulikira pati yaffe ate ey'okutaano tugamba reality cinema in association with FedEx Motion Pictures reality cinema okutuusaako firimu yaffe twolekedde muka kalooli omwami mukyalo ono Namwandu Kalooli Omulogo part 5 gye twolekedde Nalyange Farida naye nga akomyewo ku mulundi guno entandikwa tutandika butandisi era sagala kunyumiriza bunyumiriza ate nate batugamba nanyonjo tropista ne tugenda mulako mu firimu yaffe etandika songa ambassador mwesigwa nga ne tugenda mulako mu sinema tutandika butandisi nabagamba nti buli kiro tubeera ate tulaba mukazi ono tugenda kuba tukalinga ddala kuba kabutundu obwererako ddala kale noba olina okutegeeza mulirwana nti waliwo ekipya ekiriwo essaawa ziba zeezo team no sleep mwena mbatumiddeko batiimu tewali tulo naddala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abali emitala w'amayanja namwe abali mu ggwanga batulaba nga muli mu ggwanga mwenyini tubatumiddeko nyonyo. It's always about VJ Emmy's production natenga bulijjo on VJ Emmy official YouTube channel. Tuwerabira okusubscribinga n'okunyiga button ya notification. Tutandika butandisi episode 5 gyotandika bonna kye buli tulina okuba nga tubulaba so n'olw'ensonga yo tighten your seat belts tube nga tugenda maaso. Lukabe Frederick ne Naguja Gladys be bakagasegase ate nga tutandika butandisi egenda maaso. Nagambye tulaba mukyala Kalooli oba Namwandu Kalooli ono atazannya Omulogo super era nga ku mulundi guno tugenda maaso n'akatundu kaffe ak'okutaano twaga tube nga tutandika ddala wennyini we twakoma mu kaseera kano era nga tulengera bannaffe bali mu kwegayirira naye ng'omukazi ayongedde kuta amaguma alituwadde eddagala mujja kunzannyirako mwekyo kikyali kituuza n'agamba mubeereyo ssebo ne munjogerera ebigambo byammwe kaakati kirabika bwe nabalabula temwakitegeera naye nabagaa mujja kuleka ni mukigwako kirabika mwagala kuleka ni mumanya kala yange entuufu mwesirwaza munjogerera ndi mulogo nze nsoosa okutta abantu baloga abantu ne bafa mmwe mbaloga mutambula muli awo ate mmwe gwe maama zansanze gwajja okuddako saagala neyeyagala mbw alina olulenzi olute ennaku zino katugenda maaso so tugenda okudde ku saidi Kabyopa ali wano alina gwafunziza Kabyopa kati naye naawe oyagala kunkubya bukubya miggo Kabyopa n'agambya ninja nkubulira ebyama nojja ate naawe ebyama omuntu aba akugambye nti nkubiddeko gwe tosirikako omusajja yansanze kyokka nze mutono I felt so small. Ovanga okubanga oyagala ettaka likumire naye nga tolina ky'osobola kukola. Lwaki mba simugamba? Oli bba. Kati wobanga ebigambo byogeddwa ne ongamba simugamba bawo ne simugamba mba sikoze bubi. Omukyalo ono bamubbirako nti bawo alabika muteguzi. Kati sebo bamugamba nti bawo muteguzi atwala ebitali bibye. Naye we yadda n'ambuuza ama bituufu bye boogera. Kati ekigambo ekyo Kabyopa kimuleetedde obuzibu. Omusajja nakanze kwegaana ne ngamba nze sibyogerangako naye nga nange nkimanyi gwe nabigamba gy'oli olyenga omujulizi owulidde osirikangako nze muneesisirika tebamukubira lugambo n'agamba ebigambo gwe wabireeta bw'oba wali toyagala mbyogere waleeta byaki Kabyopa naye gukusinga kati ate ninjija nkubuuse nkunyagala nkugambe otegeere enva z'owuta supu luddawo omwami gye yajja ennyama naye gwe omala gale baleeta enkoko bakozimbizaawa tomanyi oba eriko bulwadde kyolya buli yamuganza ekyo kyali kindi bubi munnange n'amugamba omusajja ajja kunzita toddamu bwe nkubbirako naawe bali ku ttale okumanya banne Kabyopa jjafuna ebizibu byabwerere Kabyopa alina muka musajja amutadde ku ttale ali mu lugambo kale nali sirabangako omusajja alina olugambo naye namagweziba n'olugambo yiyo ate luseetulanga musajja eruseetulira mutuntu kadejja n'ekikoofiira omusana guleme jjokya kuba gugiisa bubi Akabyopa kano n'amugamba munnange kale byebyo nti siwonooba onzibiddeko sijjaggera kuba kati wenkubulira ebintu n'obyogera wenaamusanga ayenda nsirike kinakuyisa bulungi nga Kaboto ng'akusanze mu lujjeeka twala eri naawe kati ate ekintu ekimu oluusi olugambo olumu luba lubi owulidde njagala ogire ombuulira oba okubulirako ebyange nkola bubi
Kabyopa atuuziza mu k'omusajja ku ttale ali mumubulira lugambo kyokka omusajja gwageya musajja mbu simanyi mutwazi mwetisi mubbi mbu yasitula n'ente nga teri amuyambyeko byonna lugambo olwo Kabyopa yabitambuza kati olugambo tolina kyokozeewo Kabyopa kyava aleese omukabandi mu nsiko ayagala olugambo balusasule kazi ono nno olugambo lwange mba mmanyi lulina kye luzitowa naye okwogera obwogezi n'otambula n'ogenda bwoti ekintu ekyo kiba tekikola makulu hayi Kabyopa oba olina okundowoozaako kuba kati efirimu egenda maaso njagala olabe olaba ddaage Kabyopa munnange Kabyopa ng'asooka abirowoozaamu mukazi ono olugambo lwange wendogera n'alumansa tekijja kunkola bulungi kaakati munnange bwe tuva eyo nkukwata ekkubo ebintu bigira nja kutwalira kati ekiriwo omanyi kati meeting tezikyatuula walaba bantu kuba ku kyalo kuno kuliko ebyekango abantu bwe bakulaba bayinza okugamba nti ate twalaba egundi ng'ayogera ne gundi so munnange kati ebintu bino ebijja bibaawo mukagundi oli baŋŋambye ye babadde ekintu kitabuse ye omukazi tugenda mukolera kyono naffe ffennyini twagala abeere mukwano gaffe naye twemwekukuutirizaako butatuloga naye ng'amazima tuba tutya kugoogera bannange ejjembe toyinza kuliyita ligeraageranya na mbooko ejjembe toligeraageranya na mbooko nti ojja kugalamira ogume owulidde kati simanyi musezi ebintu ebyo nze mbadde njagala mubenga ebintu mubyensonyiwa omukazi ono ebigambo ebijja bimwogerwako kuba ndi munnange nti musezi biki kale ekituufu amazima go gaba googeddwa nti musezi naye ekintu kino twakirenga kirimu akabasa omukazi ajja kusimba ejjembe awazibu oli gwe yasimbye mugongo ejjembe tannatula yatandise okulya ekintu kino mbadde nzize nkulabule kuba kati ate gwe mukuyinamu kabwasiisi omukazi omulungi nga gwe ate omutima gunnuma nnyo ng'ate naawe bakutuzizza jjembe siyenze naaga ensinza alu abyogera oli mama nakyagaba yayogera ebigambo ebyo toyogera nagamba naawe kubanga omukazi oli yazze naŋŋamba nti mubyogera mwenna kati nenga mukazi ono agenda okulogera obwerere ku lususu lw'olina ettama ly'endaba erigudde akaleka ne ŋŋamba kenzije nkulabule kuba kati mama nakyagaba oli batuge naye kati ate ggwe kimpisa bubi saagala bakutuge nze bannange siyenze bambi omukyalo ono atya eddogo ate muka kalooli mulogo kati oba tologa kale naye kakati akanyiriro ng'osose nangonyirira labalaavu batange nandigambye obiguka naye kale obinuka njoka batange tomwogera omukazi ne mumugeya najja abaloga kuba gwe njagala akutalize kyokka bannange omusajja ono anandeetera obuzibu kuba kati ate mpulira mukyala kalooli amwewanyisa kati ate nange wuyo abiŋŋambye ye bannange musajja tagaanibwa musajja bannange neera n'omusajja akugamba ayinayo omulala tugenda mu maaso kaaka tugenda okuva eyo genza okubuuzaako baŋŋamba kyengeri edduuka gye bali takyalina waakolera atambula butambula kati omuwala ono mbu yali alina omulimu waakolera kati takyalina waakolera ate tugendayo emitwalo 10 omukazi bwe baamu kati ebintu byatabuka mbu we yali akolera mukazi ebintu byatabuka simanyi nedduuka neriggalawo wetuti kati Kabyopa wa sayansi nnyo Kabyopa ono uno genda okolewo n'agamba kati mba njagala mbe nga nfuna omulimu buli mulimu gwonna yagukola yalina olugambo ku kyalo yamanya ennyumba ezibavuddemu abapangisa jjo yamanya awali emirimu asinawo kasente wulira tesite tugende kati ewange ono yamugamba nze jankutwale nja kunoonyeza omulimu. Kabyopa yeeyagaliza ayagala atwala omuwala ono ewuwe amunoonyeza omulimu ng'alika kuba kati omulimu gwonna ogunaagufunissewo naawe okimanyi nze ndi connected naye Kabyopa ojja kuntwala ewo otabuka ekiro nze sitabuka Kabyopa kale era ng'emmangala nekkiriza omusajja ali akufuukiddeko vampire nga yabadde ng'ajja gy'oli ng'ayogera nga bambejja n'akutabukira n'ajja ayogera ebigambo awo n'olaba byesama
olulimi ne lukyuka n'ayogera olubuzi. Oli talina mulimu nti jatugende wange nja kufunira nga oli wange. Munange bwe tuveeyo nga tujja tudde erudda waliwo ali mu kulongoosa ebintu ono y'omu ku bawala b'ono mu kalooli. Kaakati no tuba tuli ogenda okwerigiza musajja mukulu ayingiddewo. Sanyusa nnyo okukola kale. Omukyala maama wo gyali? Maama gw'oyagala? Maama wo gwe mbadde njagala taliiwo. Bw'aba taliiwo ngende. Amanyi sayizi ye ambasada mwesi. Kikyala kino bannange ennyumba ya kalooli eno. Kijirimu yokka bambi empewo ekifuuwa kyetaaga nkibike. Talina simayiro ategula ntegule. Bannaye leero ngozze mangu nti amunange yasuze obubi omulabira ku nkeera. Ngenze n'embeera eyo ne ngamba bannange mukulu munnange oba ali atya n'abato. Kuba kati ate bw'otuula era mba ntuula. Mugyebale ggwe kyokka ntange. Oli otya nange onyirira. Kyanko omuntu anyirira essavu ne ligwa akaleka naye bannaye kalooli yakola ekizibu. Kakati Namuga bannange tomanyi omutima gwange weguweweera. Ekyo tusaagala oddemu kulowooza ku mugenzi kati lowooza ku mulamu kuli okumpi. Lowooza ku mulamu akulaga nti akwagala ate ng'akutudde kumpi mukyala kalooli. Kalooli yaliwo nnyo. Kati ate tulaba nti ogamba nti yaliwo nnyo. Nze nja kubaawo. Yambeererawo nnyo. Kano Efirimu egenda maaso. Omukyala ono ajjukira bba. Engeri gy'agenda maaso n'okuleka nti amukolera buli kimu. Kati ng'amuga ate nze nja kukola ekisinga sooka olabe. Amwetikidde ebintu by'omukwano byakwetikkira. Kati oba olaba wekyagaana okubalansinga bakizza mu binnyo. Abakyala abo ne baba nga afazaali toba toli mwetisi okuwulibwe. Kati abaana kati Namuga naawe olaba embeera gy'olimu. Munange onoobulako omuntu akuwembejja. Ate obeere mu nnyumba osulemu wekka otandika ofuna ebirowoozo otandike n'okulowooza olumba olwattabalo nga ffe abalamu tuli wano. Ekyo tofaayo kati seggwange ekookolima ebenze. Kalooli yali mukwano gwe nfanfe mbwe era yamulekera n'ebyapa eby'amataka. Nenga si mangu ago. Namugamu ne tujja kukikwata mpola. Ninaayisa okulowooze ku ekikulu papa. Kati oli kalooli ne mukutandika laavu ya papa ne gwe lwaki oyagala buli wamukkirirewo bukkirizi. Oyagala nyambukewo kwegamba. Buli kimu ndwewo. Tayagala kulwawo. naye kati musanyufu. Kati olengera omwana oyo bw'alaba nga maama alina gw'ayogera naye buli wawulira maama ng'akuba akakule. Musanyufu. Oyo omwana ateeka okuba ni musanyufu nnyo. Gambira ddala nti Nze nkula. Ekigambo kyasemayo okungula. Ekintu bba wange kye yaŋŋamba. Nze balo. Mbu ye bba wange asembayo ne bwali bafudde sigezanga ne mbaako omuntu gwenka. Nkulaba oli mu kwefundikira kati mukazi gwe weesiiringa nkulaba naye we. Ebyo Kalooli alina be yagaana balala si nze. Badde agafadde bwesigwa yeekubira paasi. Kati ate gwe mukwano gwe gw'olina okukola ku byokwerinda. Anti nga nze nkukuuma mu nkuuma ekintu ekikulu. Kimama nakyaga wadde kyabisiramu genda. Kakati Mama mutaanze nawe mutwalawo nawe ndekalamu. ono yamugamba nti era olaba oneesibyeko ate nga waliwo ebikyalakyala ebitera okugiraagiraawo. Ali kuba naasa akanyugayo ejjinja alaba oba ono alina kyagambawo. Nze nkugoberawo. N'agamba nze kendimanya nti gwe musajja gw'oyenda neeyogerezaako nja kugoba. Ennyimba eyo mukyalo. Wulira. Badde neetaagayo emitwalo ngaaga. Zamwe. Kaakati ndowooza ekintu mukwano ennaku zino bwe kiri gwe wookyogererako. Ambasada baagala mugoba. Amugambye ewaabwe waliyo ennyimbe. Amusabye emitwalo 5 maama oba yagenda oggula ente y'olumbe. Puleesi emukubye n'alwala obulwadde bw'obuwoomi sukaali alinnye. Wabula kyo tefaayo. Naye ssebo omusajja akwanira ku lubajjo lwa ffene entuntunu mangadda. Oba olina okwegendereza ng'omusabye emitwalo 5. Ebulako ennaku nga 6. Nkati nga mugani gwe tofaayo. 6. Abadde ayina eyo njagala niyinza okukakasa laafu gyenina gy'oli gyengenda okuleeta.
ne ambassador teyali mwangu yamugamba nina enkoko eri mu kubanga emaamira ebula ennaku mukaaga ebwalula obwana kati enkoko eno okumanya amwagala agenda gimuwa n'obwana bwayo boogera bya nnyimba oli ayogera bya nkoko okubuzaabuza okuli wakati w'abano abaana batuwe tubalunde kati nga mugate kati wa lwaki oyogera oyogerera mu bya nkoko toyinayo ku mpunu kitegeeza ono nno bannaye mukakalooli omulogo ono ayagala ebireeta sente Namwandu. kale kintu kino nkoze simanye Akana matano kano. akagwa towegana akagundi ako Nayo. amuleeteddeyo akatuka ke yekka kakatuddako ewakirafu musiraamu bannange mukazi wange gwe bannange mukazi gwe bannange mpulira nkwagala omukazi akoyeeyeza bannange omukazi gwoyeeya kati nkya tugenda kulya kibumba ki ono ayagala nnyo ebibumba omwami oba bamuzaala eki kyekitono ali ebyente kigejje kivumbemu naye olabika olina ekigendererwa kati nga mugamba labayo ekyamazima simanyi lwaki onsanyusiza nnyo abakyala bonna bajjanga ne badduka buddusi nga bagamba nti Ashirafu taasoboke naye ate gwogumye omwami ono yakulanga mu bw'omuntu naye nga misinde egyakafubutuko mbalaasi oba ente kati omukyala ono naye yali yakajja yafuna okutya naye oba yamaze n'aguma kubanga yagamba ekibambulira kino omuntu nga taabeerewo wano abakyala nabo bakusobera emisinde bwe giba emingi nti ate gwofubutuka kati ate bw'atandika okusoba nti ate ono alinga atambula nga nfudu owulidde kati ono byamusukkako ne lwakuba yali ayagala akasente kati mu mbeera eno bakugamba mbu abakyala bazira asobola okugumira ekizibu kyonna kyasazewo n'aguma ekyali kiremesa okuba ni babeera bonna ono yali aliwo naye ng'alinga aliwo ku bunkenke nja kubeerawo ate omwami ono ekintu kyalina akasente kaakagabira ddala pulaani alaga nti muzirimu mwenna owulidde balina okulabika nga batandika okukola bonna omukazi n'amanya nti ono omusajja ajja muzimba kakati munanga oluvannyuma tukwate bwe tudde erudda mukyala kalooli ali wano ali mukwoza ku masiyaani ali mukwoza ku bintu kati abaana wano nga kino tekizze bannange oli mukola mirimu maama tukyalina abaana bakwoleza ku bintu abaana batambulamu ngera omanya abaana maama awa maama zansanze omukyalo ono kwegamba babeera bamweguya buli kaseera era maama zansanze aba amweyogerezaako kati ekisooka bamutiira ddala kuba bakimanyi nti mulogo kungwa buli ansangadde sikyatambula yamuganza munange ebyokutambula nabivaako kati yamugamba nkwewunyiza nnyo okusanga ng'oli mu kwoza ebintu kati kumbe ne bawala be nabo batambuddemu yamugamba ekiriwo mbadde njagala kwetonda munnange ebigambo bye bajja bakwogerako ne bagamba nti nze mbyogera n'agamba omukazi yansanze nanyimiriza ate kati bantaddeko erinnya ery'obwa Namwandu n'agamba ne Katonda ono ali ewala yalokola omwoyo gwange musaba alokole n'ejjammwe kuba bannange baŋŋamba maama zansanze ebigambo byonjogerako ninga ne maama zansanze mukwano gwange maama zansanze atya Namwandu kalooli ekimuleese si kugamba mbu oba ekituufu ki azze kwetonda omweyogerezaako okweyogeza kwennyini mbw aleme kumuloga n'agamba wali mukwano gwange nengamba sobola kulowooza kuteeka jjembe mu wujooli nengamba mukwano gwange ono gwenjagala ennyo bwe nti lwaki sigenda maaso munange mukwano gwange naabanga ate asobola okulabika nti tutambula naye kati ebintu bino bweyagala tuyulikeyulike tewali buzibu nnyo maama zansanze nga yeetonda nze mukwano gwasooka era ne bakuwaayiriza nti oli mulogo enewe oba ologa nze tosobola era onsonyiwa wulira firimu n'agamba omanyi maama nakyagamba bye yagamba mwana wange
yamusanga ava ku ssomero n'alyoka amugamba ebigambo simanyi muli basezi mama we yatta kitaawo akaana kange akato akatawera na kiro 15 n'ogyokatikka ebigambo ebizito wange endebe nnya kyova olaba ekintu kinnuma munnange ate toyagaliza bannange maama zansanze naawe nkulaba olimu obutayagaliza kwegamba newojja okumwetondera akusokoola mpaka akukyokoza anoonya waakulogera alina okufuba okulaba ng'olina akabala konna konna akalaga nti toli mukwano gw'ennyo era anoonye waakulogera n'agamba kati wano owulira ndi muganda wo wenna weekutta omusoobooza weegonzagonza kuba olina okimanyi mbu nina amayembe naye ggwe ebintu byonna nojyootabukatabuka neŋŋamba omuntu eyali anjagala kati ssebo wenzijewuwo mmwe abajjula ng'amata mmwe mujjula kyayi omukadu neŋŋa kati omuntu ayali akuwa ku kyokulya bw'atandika okwogerera ne mbavaako neŋŋamwogere webale mukwana namunaye nkusonyiye osonyiye kaakati nno ng'alyoka amugamba nti amusonyiye mba maaso mbu musonyiwe nga yasingira ddala n'agaa naye kati kale onjogerako naye si nnyo tugenda maaso Joy kaakati no tuba tuli wano Joyi yuno Joyi nga nkulaba kafiga keeko kakumye bulungi ayina kanamba emu kafiga wano waliwo abalina zi9 oba 8 yesingo be yakabi wabaawo alina kafiga wano naako waliwo abakafiirako obufiga obwo naye bannange musajja gwe kati oli wano neeyogerezaako naye nga mmwe musinga okwogera ku kyalo kuno nti mama wange mulogo ebyo bayogera bwogezi mugenda ne mwogera nti nati mutwogerera nnyo mama mulogo mama musezi biki mukutteko mulogo naye mwali mumusanzeeko ng'aloga ne mujja mugamba nti mama wange yatta simanyi yatta taata wange ekyo tukiveeko nze sinajano kwogera bwamulekwa bw'oli tuli ku nsonga ya mutima guno ogummanja oba mutima gwe gukubanje oba kawago oba nkizi oba kibi kubanje tonkwatako tonkwatako naye omazima ovuddemu omutima gwange ogulese guyayaane oba gukutuka ndeka naye bwe mba njogera naawe naye mwana gwe ebigambo byegamba wandiwuliriza funa balala waliwo abalala abataloga ndeka naawe bambi Joyi gwe ssanyu Joyi liba ssanyu bambi mpa ku ssanyu kana bannange simanyira kumanya nesaako bannange oyinza okusanga nejjembe awazibu kuba kati akaana kaganyira kaliko mandwa n'agenda maaso nabikuula bye maama Namwandu kalooli wuno Namwandu kalooli omulogo ng'ayitawo emmanju kakati maama zansanze kale noono maama nakyagaba noono bannange kati ate ona neetondedde naye mpulira ejjembe lyange simanyi mpulira bubi neema nandibadde mbaloga basatu omulundi gumu kubanga nyagala mpanyiga empolampola kimpowooze ne bwe muneetondera ne bwe munaakola mutya sifuddeeyo naye nina bafiiriza bufiiriza kati bulijjo mbakwasa bya muzannyo njagala mbasimbira eddagala okumpi n'ettooyi wano nga gye mutambula mube nga muwunyanga ttooyi saagala agambye kabasimbira eddagala wano maama zansanze yonna naawe maama gundi Maria ate gwe mama muzeyi gwe maama muzeyi saagala kuloga ne kankulumya omutwe njagala benga omutwe gukuluma nga teguwona nga buli omira empeke gubanga ogusirika ne gudda kagenda kala njagala mumpita mwangu ne mulyoka muddeeyo ne munzanyirako ebigambo gye mugenda okukomya obyogera bwe mujja gye ndi ne mwefula musimanyi munjagala nnyo newe mutambula ne mugenda ng'ate mutandika kufuuka kirala kati kye mugamba saagaliza kanki bakole nze kambaloge efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso nga munsojjeze tunalaba gye bina ekyo kyo muyina okitegeera mulina bikakao Katonda watu yagamba nze gye muliko siri mwangu abagambye agenda bawunyisa nga kabuyonjo oba ziiza awunya mpola
kati tugenda tandikira olunaku olw'enkya n'akatundu ak'omukaaga ne mwena abatugoberera ku channel muli bakabi tubagala nnyo so nga buli mwijja tuyongera okusanyuka so n'akatundu kano nsa Mukama Katonda bankumire mwena abagikumira ku VJM official. Adios amigos.